Kyatukuumye ffe tukkiriza nti olunaku Katonda lwakuwadde ne luziba ogamba bugambi nti alhamdulillah kuba mu obwo bwennyini mu ssaawa ne mu olunaku wabaawo baabayise so tukyali balamu. Tuli ku nsonga ya DNA gute wansi ne waggulu abasajja tutabana ku DNA abamu bakoze baggwawo. Who is to blame mu nsonga eno? Tujja ku blaminga abantu abaleeta ekintu kya DNA nga tebasoose kusomesa bantu kubanga n'ekirwadde kya siriimu bwe kyajjawo twasomesa abantu nti bw'osanga ng'olina akawuka ka siriimu teweeraliikirira embeera eri bweti naye ekya DNA kyagwawo bugwi bbu kyovola abantu bakifuniddemu obuzibu tebamanyi kituufu kyakkola bo balabira bulabizaawo nti kati kange nenkebeza omwana wange nga ebinaavaamu ne pain abantu basoose basomesa kugitegeera bulungi. So nze nagamba nti omuntu ng'oli contented n'omwana wo ng'oli contented ne mukyala wo ng'oli contented ne famire yo teri akusaba baana oli waddemba okwesonyiwa DNA naye nenga nti mmwe mwekka abalina obutakkaanya n'abantu bammwe ti omwana si wange omwana wange bikimwe mukkirizibwa okgenda okkakasa naye nga famire eteredde entende nze nkimanyi nti omukyala ye DNA esooka. Maama bw'akugamba nti nakuzadde mu kitonsa maama bw'agamba nti nakuzadde mu muzeeyi n'ovaayo n'ogamba nti kitonsa omwana ono wuwo gwe DNA esookerwako era edda ffe twakula tukimanyi nti omukyala yagaba omwana kati mwe abasajja eno embeera gye mujjamu nti someka ngende nkebeza omwana nga wamaze kuba awazze n'amukubanja naye tewannaba wamukubanja ani abatamwekakasa anti ekyo kyenkugambye nti then kati genda kuki ku DNA naye mwe abatudde entende temuyingiramu eno mbeera yakufaakuza baana bammwe mbatulevako obusiraamu butugamba nti omuntu yena kasita abamusiraamu munne aba afuuse wa luganda ate n'abaana be tuzaala si baffe katubonaabona nabo baki ba gavumenti kati tuzaale kale kkiriza nti wazadde omwana tomwekakasa omwana wa gavumenti kakulireko ewuwo wali kula gavumenti emutwale naye bw'oba ng'okakasizza nti omwana tebamukusabye DNA yaki ate asobola kusiba atya tasobola kusiba mwana ng'okkiriza oyo atakkiriza gwe bamusibye ye agende ku musaayi naye nze kitonsa mukyala wange tusanyuse na bulungi mujje mu ddwaliro mutuusizze waka sikoze DNA ate nfuna endowooza nti naye kanziza omwana ono ku DNA kitegeeza mba musajja munafu nabaga nti DNA z'abasajja banafu naye omusajja ngo okimanyi nti weegatta ne mukyalawo mubeera mu kikolwa eky'omukwano lwaki afuna olubuto ne weekanga bw'oba weegasse ne mukyalawo osuubira nti asuubira okufuna olubuto ate omwenzi omupimira ku ki omukyala omwenzi omupimira ku ki buli mukyala mwenzi bwe twogera obwenzi obutuufu buli muntu ali mu nsi mwenzi kubanga naawe wennyini osobola okuba nga omusajja teweebase naye naye ng'oyogera naye ku WhatsApp obwo nabwo bwenzi osobola okujja nekitonsa nirwe nenkunyigira ekisige n'okiddamu oba mu bwenzi kati bwenzi ki bwe mwogerako obututuusa okugenda okukebeza abaana baffe abantu asinga bavudde ne bagamba ebyuma bye tulina wano e Uganda ebimu ebigabanfu anti kisoboka kubanga tulina kye tuyita accident okkiriza nti accident gyeri kitegeeza ekyuma sobola okukola accident ali omumativu ng'olina efamire ye waka muli bamativu giveeko okujja kuba muyingiramu obumulumulu kyange kyani then awo mugende mu verifying ate mukozese gavumenti ebyuma bye yaleeta n'ekakasa so si buli kiriniki si buli ddwaliro ne libaga ntukebera DNA era mmwe ne mugenda mukozese gavumenti anatical laboratory weeri mmwe abakakasizza nti omwana ono azeemu okubuusabuusa naye mwe abakkiriza nze omwana alya bulungi akkuta omukyala amumpadde ewaka ngambye ono mutabani wo ate omukyala yagaba omwana nze nga ngenda nnoonya kyuma neenoonyeza obulwadde obwaki nalaama ne kati ne wano kankikole bwe nfanga bwe musanze mu nnyumba abampita taata mubalekanga temubataganjula nze nnyinza obba gye nayitira nafunayo maama omweru awamu nenfunayo maama omuddugavu kubanga omusajja luba lwa mbuzi era abakyala saagala bintu bya busajja akwanye munobe onoba biki onoba ono ayina basatu ebbali sebo leeta tunywe onoba ono ayina basatu ebbali ogenda kufuna ayina omunaana okitegedde gwonobye ono ayina basatu gwogenda okuddako ayina abaana munaana ayinayo ne nnamwandu gw'otomanyi
so ate ffe mu bufumbo tukkiriza nti bw'ovanga ew'omusajja oba ew'omukazi ng'abadde ayomba ng'ayomba gw'ogenda okuddamu okufuna agenda kuba ayomba nga n'okkuba ate bw'ova kwayomba ng'akuba nti kati ono kamuleke gw'ogenda okuddamu okufuna agenda kuba ayomba ng'akuba ng'alina n'embaliga. Buli omugumira w'oli, buli omugumira w'oli by'otannafuna mu oyo Allah akuteekedde ogenda kubifuna. Twakozesanga endagabutonde ezo ezaffe ez'ekinnansi. Twakwatanga omuzigo omuganda akalirako omwana omuto n'olubobbo ne tuluyiwamu amazzi. Bwe kaaganiranga wansi ng'oyo tumunoonyeza ekika kye mangu. Bwe kaayambukanga nga tumanya nti wanda ya Nakalamba. Naye olwaleero byonna mubisudde muguluka. Leero bwe mbuuza omukyalo w'abaana abataano nti olinayo akalirako omwana first born ng'akugamba nti ffe tubusuula busuuzi. Abamu n'engozi temwazifugikanga. Edda wafugikanga engozi n'omanya nti oba omwana ddala wa kika. Naye olwaleero tetukyafugika ngozi. Omwana eyo placenta eyo twagikoleranga. Era family eziri well organized nga zifollowing ebyobuwangwa nga zifollowing ennono. Olwaleero balina ekitooke ewaka ekikuzizza. Ffe tulina waffe family tulina ekitooke ekikuzizza okuva ku muganda wange mukulu wange addako nze muto wange n'abalala nti awo maama we yafugikanga. Era ng'olulagala olunasooka okwebasaako okunyiga twalunoganga okwo. Kitegeeza bw'otaabanga wawaka amawukirano gaatandikiranga awo. Gwenga kojja tiro tuwa ku magezi mukwano gwaffe muganda waffe Prinsoma yavuddeyo nakiriza omwana gwe sikaani ekiseera kino omwana ate tannakulabbalira wennyini taweza myaka ena akyali muto. Ensonga eno omuwa magezi kyero ogyogerako ki? Nakugamba nti mukoka tayita wataatema mukutu. Oba ontegedde? Mukoka ayitaawo wennyini we yatema omukutu. Amazzi gakulukutira we gaali gakulukutidde. Kino ekintu nakyogera dda. Ne mbagamba nti bw'abanga omwana oyo avuddeyo n'agamba nti oli ye taata w'omwana kati kibazzeeyo nti omukyala yagaba omwana. Kyogamba gye yayita bonna tabamanyi yasookera ku oyo. Lwaki yavaayo n'agamba nti nze okusinziira ku kibalo kyange n'obudde ne time ntunudde wano. So bw'abanga yavuddeyo taata nakkiriza omwana nze nga kkojja njagamba nti alhamdulillah kubanga kibi nnyo omwana okukula nga talina kika ne maama kimuto kyalinga. Yes, buli lwolabanga maama avuddeyo naga nti mbutuufu omwana wange taata yamwegaana. Ffe nga abamanyi okusengeka ensonga z'obwakkojja n'okuteekateeka abaana ab'obuwala tukimanyirawo nti eyo ye trauma esooka ku mukyala. Omukyala buli lwatafuna tubyabadde asuubira of course ku musajja of course omukyala asobola n'okulanga mwe mulaba waline nga natural sense taliiwo. So tukyebaze bw'abanga mutabani wange Prinsoma wavuddeyo n'okkiriza nti omwana ono nze taatawo omutuufu. Nange bwe bakiŋŋambye ngenzeko ku mitimbagano bya muwala wange nensanga yapositinze embaddeko ku TikTok ye era bwe naafuna akadde nja mukubira akasimu muyozeeyoze. Kino kituleka wange abaana abawala ofunye omusajja otutonsa twekwanye tweyagadde neweegaana omwana wange. Kino nakyo kigenda eri abaana abawala okwongera okunywera mu relationship ze mubeeramu notabeera naaga kubanga buli lwonywera n'ositiiki nga noga nti nze wano tolya kigambo kyo naye buli lwodda eno nodda eri kati mwenna abawala abali eyo mumanye nti bwemba nnina kitonsa bwemba nnina muzeeyi bwemba nnina ani oyo ye wange bwenyweddeko naye era oyina bwemu tetugaana mumanyi mu abaana abawaloga nti nno omuntu gwe netannaba kutuuka kuba lwedde n'otandika okutagala eno okudda eri omanyi nakugaa nti omukyala watuukira okusalirawo. Omusajja nti bw'abanga tali shuwa nti yekka gw'oyagala bye bino bye tujja tulaba. Naye bw'aba nti nno omusajja wamanyi nti nange oyo muntu wange. So kati embeera tesobola kutuukawo ne tutuuka mu eno extent. Naye ate era eriyo ne batabani baffe abatali balambulukufu n'oba nga keeke wagirumamu ate n'ogaa nti nze bwe naluma nazzaawo saaluma nnyo kati oba wali olinda kumala kuluma otya olyoka olaye nti
greens ze bateekamu zikunkumuka naye nze nja kwebaza bwebaza era nja kusiima busiimi manyi buli muntu yenna abadde alaba omwana oyo embeera gy'ayitamu n'omwana leero mama wakaaba kuza omwana si byangu abasajja basooke kwewabudde nga tebannaatula anedda kino ekintu kiri wakati wa maama ne taata okulaga omwana ono ng'akuza ebyaliwo omanyi kyosiga kyokungula katulwaleero bwe bunakya ku makya nga maama akanyiza ne taata nga bwe tukiraba era omwana bw'anaatandika otegeera twasooka tufunamu obutakkaanya ate abaana ebiseera ebisinga kyakulaalaba kyalekawo katulwaleero njagala eno embeera eriwo ogendengako anti era ebyo byonna akosa bulamu bwe naye mwennyini yeekosa gwate okubeera taata atanywedde alinaaganaaga golowooza kitwalawa era naye yeekosa ate bw'aba mugezi era anywerere ku mwana ono babe bakuze omwana nze nno kimpadde essanyu nti katandise noyitirayo banaamuzaako kibi nnyo omwana okukula yekka nga kkojja kimpa essanyu omwana bw'akula nga yeewuunaganya alibbalibbali nakyo kibi era nakyo kimpa essanyu bwe waba nga waliwo emirembe egibasobozesa okuba nti Allah yazzemu n'akigera nsaba ate ekyo mu kikuume kireme ate embeera endala ereme ate kukomawo eno bo nga maama ne taata kino kiri generale kuba kati si wa muntu omu mpanga bo bennyini abazadde taata ne maama bonna era kyenjogerako oli kibeere ne kuono nti wenna mukwatagane embeera eno si nnungi then ne muwala wange okwongera okumulaga nti si buli mbeera ekutuukako nti ebeera ya public yes waliwo embeera ezimu ezijja nogamba ng'omukyala kansooke nzikakkane kubanga bba abakyala katonda yabawa emitima emigumu era ne mu nfa yaffe fe abaami tufa mukyala nasigaza ennaku 2 ku nsi singa mwena mufuna ebibakozesa ebifaanagana so nti bo balina obugumu obw'enjawulo okusinga ku baami bati naffe abaami twagale bakyala baffe bw'omanya nti omuntu omwagala mwagalire eddala ate Kristo mulaba ng'omusajja amanyi omukwano agufaanana so saagala kuddamu kuwulira nti ate emitima gimenyese sayidi ne sayidi no mwehandolinge bulungi ate alamatu kye yagera tekikyuka ekyo ffe tuba tuddamu amaanyi ate akataliiko na kubuusabuusa ate embeera eterere bulungi nnyo abaali bamukusibako kati ndowooza nabo bategedde ekituufu bamukusibako nakugamba bino ebintu ne leero buli lwe ndibeera mu kamera ndikikugamba bannayuganda bayige kigambo management ate mwandirabidde ku looja omuntu nga oli manager ebintu binnyo byosobola okukola omuntu neyeeraliikirira kubanga okumanejinga omuntu kati nze manager wange akeera ku makya nankamulira akatunda n'ategeera bwe naayambala asobola oyita mu kibuga nangulira perfume ate n'agiteeka nawali ku ofiisi mukyala wange n'agirisiivinga nemuga nti nze kojja wuuyo mugwe kubanga amanyi buli brandi y'omuntu gw'omanaginga ekyo ky'omanaginga buli kikwonoonekako bremu esookera ku management okitegeera so tuyige nti bwe mulabanga omuntu nga zo managinga omuntu temusala mugambo